Ampuliriza nkulamusizza era nenkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula ensibuko y'ebibi eddirira ekomeka ekitabo kyaffe kino Agamyuka Omutezi. Kukujjukiza bwe twakomye oluwedde twabadde mu ssuula ekibi kituula ku luggi mwe twalabidde ebbaluwa oba ekiwandiiko kya mukyala Kaberenge kye yafaalese ebyabaddemu tubijjukira ne bwe siikuzzeeyo nkakasa obijjukira bulungi. So nkusaba onzikirize akati nkasimbulaawo wennyini nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ensibuko y'ebibi. Enkeya nabakana n'eddima ery'okuwandiika eggulire erikwata ku nfa ya Mmeeja Kaberenge eyali ey'ekikangabwa ennyo. Nali sinnaba kubaako we ntuuse ku mulimo guno ne mpitibwa mu woofiisi ya Nnaabakuŋŋaanya. Yali anneetaaga mu bwangu. Emmeeme yange yatandikirawo okwebuuza ekyali kiguddewo embagirawo. Mu woofiisi y'omukulu nasangamu omuntu omukulu omu ku abo bwe twali twafuuledde ensonda zaffe ezeesigika ng'alina ebyama bye yali ayagala okutubikkulira ku bulamu bwa Mmeeja Kaberenge. Omukulu ono yatutegeeza nti Kaberenge teyali muntu mubi ng'ensi bwe yali emulaba kubanga tabeerangako na nteekateeka ya kweyisa bubi wadde okufuuka omutemu. Ebyobufuzi ebyayonooneka amangu nga twakeefuga bye byamufuula ekiwaawo, ekisassalala omutali kantu. Yayingira amagye mu 1963 era nga yayagala nnyo okuweereza eggwanga lye mu bwesimbu ng'era bannabyabufuzi bwe baali basuubirwa, ensi nga tennadobonkana. Ebizibu ebyandibadde bigonjoolwa nga tukozesa amateeka n'ebyobufuzi byatandika okuyingizibwamu amagye gabigonjoole. Kino kyalabikira ku ngeri amagye gye gaalumbamu olubiri lw'e Buteregga ate oluvannyuma ne geefuula bwe gaawamba gavumenti. Ekinyolankoto ekyatandika okukolebwa ku b'amagye n'abantu abaali batakkiririza mu nkyukakyuka ezaali ziguddewo kyawaliriza Kaberenge okwesogga obuyeekera nga basinziira mu nsi y'e Buziranduulu eyabayambako okuggya Kijambiya mu bukulembeze. Mukadde waffe ono y'oyo yeeyongera okututegeeza nti taata wa Kaberenge n'abamu ku b'eŋŋanda ze battibwa so nga tebaali mu byabufuzi. Mu kulwanirira eggwanga, Kaberenge yalaba emirambo mingi omwali egya banne, abaana, abalabe n'abakazi. Bino byonna byamufuula kisiikirize so nga ate yali alina obuvunaanyizibwa obutaali bwangu. Omukulu ono yatubbirako ku kyama nga bwe kiri eky'amazima nti Kaberenge ye yatta mukazi we ng'amulanga okwagala okumutta bwe yamulungira emmimbiri mu mmere ye, era mbu teba kuba kkapa eyalya ku nva n'oluvannyuma Kaberenge n'agirekera enva zonna yandibadde yakkirira dda ku lukuusi. Ebigambo by'omukulu ono byankendeeza ku kiruyi n'obusungu bye nalina ku Mmeeja Kaberenge. Twamubuuza ekiyinza okukolebwa okulaba ng'omwoyo gw'eggwanga guddamu buto okutojjera. Yatugamba nti bo nga bannabyabufuzi abaali mu gavumenti n'abo abagivuganya baali bakoze ensobi nkumu naye nga balina essuubi nti abaliddawo baliyigira ku nsobi zaabwe. Naffe yatuwemukira n'atugamba nti twali tukola ensobi nkumu mu mulimo gw'amawulire kubanga amaaso gaffe gatunulira ssente zokka so ng'emyaka gyaffe gitufuula basika baabwe mu byobufuzi. Yatulengeza ku by'omu maaso n'atulagula nti bwe tuliba twetaaga okuzimba eggwanga eppya kiritwetaagisa okusuula endowooza bo ze babadde nazo ezibatuusa n'okulowooza nti ababavuganya baba baagala kuzza ggwanga mabega n'okussaawo akavuyo ate ne bannabyabufuzi abavuganya
baliteekwa okussa ekitiibwa mu bukulembeze n'okwagala enkola ya gavumenti gy'ebeereese mu mwoyo omulungi ng'egenderera okuyamba omuntu wa bulijjo asookerwako eyo mu byalo. Bwe twamala okusiibula mukadde waffe ono twafumiitiriza ku bigambo bye era ne tutegeera bulungi ebintu bingi ebyali bitubobbya omutwe ku Kaberenge n'eggwanga lyonna. Kaberenge yali yatabukirwa olw'okuyita mu bizibu ebingi bye yasanga mu mulimo gwe. Teyali yekka wabula kumpi eggwanga lyonna lyali livudde ku mulamwa. Bino byonna byali bitegeeza nti ebyobufuzi ebitateredde y'ensibuko y'ebibi ebingi. Naye tuba twakasiibula tuti omukulu, bambega ba poliisi ne bayingirawo. Bayaza woofiisi zaffe zonna nga basuubira nti twandiba nga tulina ebintu bye twajja ewa Kaberenge nga yaaketta tubikozese mu mulimo gwaffe. Omanyi Kalyabye yagenda okutuuka ewaali wagudde enjega yasanga poliisi tennatuuka. Poliisi bwe yatuuka mu maka g'omugenzi yabuuza abantu abaali beetalanga Namutale omunyageko ente bagibuulire ku bantu abasoose okutuuka mu kifo ekyo ne kye baakoleddewo. Poliisi yategeezebwa nga bannamawulire ba Muyizi bwe baabaddeko mu kifo ekyo. Bambega bwe baamala okwaza woofiisi yonna ne badda ku ffe. Bandagira mbawe buli kintu kyonna kye najje ew'omugenzi nga yaakattibwa kubanga ebyokwetta yekka baali tebannabikakasa. Nali mbiyita bya lusaago okutuusa lwe bantegeeza nti nali nteekeddwa n'okugenda ku poliisi nkole statement ku musango gwe banzigulako ogw'okutigaatiga obujulizi nga nsaalimbira ku kizigo ky'omusango oba giyite scene of crime. Saabategeeza nti Kalyabye ye yagenda ew'omugenzi okusakayo eggulire. Baakyukira mukama wange ne bamusuubiza okuvunaanibwa omusango gwe gumu. Wano mukama wange Rose Sserabidde we yaviira mu mbeera n'ayogera n'obusungu obungi bwe nali sirabanga nako. Anti yabagamba, bannaye tukooye okutuyisa ng'abaana abato. Sijja kugumiikiriza butulugunyi buno mu woofiisi yange. Tuzze tuwandiika ku bintu bino nga n'ebyama byaffe ebimu tubibawa nga tusuubira nti muyinza okubikozesa ne muyimiriza ettemu ery'ekyonoonero eribadde ligenda mu maaso. Kiki kye mwakolawo? Ffe twabawa n'amannya g'abantu abaalowoozebwa okuba nti be baakozesebwa okutta mukyala Kaberenge, so ng'ate mmwe muweebwa ensimbi nnyingi okukola okunoonyereza. Naye temulina kye mukola. Kakano mujejemba nga bwe tulina omusango. Mugende mu maaso n'okutuggulako buli kika kya musango kye mwagala. Ate n'okutandika n'essaawa eno tetukyaddamu kwanukula kibuuzo kyammwe kyonna okuggyako nga looya waffe amaze okujja wano. Abasirikale bano mukama wange baamuwa obudde n'ayogera byonna bye yayagala ne yeemala eggoga ate nga bo bakkakkamo mu ngeri gye twali tetusuubira. Kino nze muli kyandaga nti baali balina kye beesiga kye twali tetumanyi. Rose ng'amaze okwogera n'ekya, omu ku baserikale yaggyayo akatabo ak'amateeka n'atusomera obutundutundu bwe twamenya mu tteeka erifuga obujulizi olw'okugenda ne tusaalimbira ku kizigo eky'omusango. Era ne batulabula nti ku ffe abantu bonna kwe bajja okulabira era n'okuyigira okwewalanga okumala gasaalimbira mu kifo ewaba wazziddwa omusango nga poliisi tennatuukawo. Mukama waabwe eyayogeranga n'obukkakkamu yatutegeeza nti baali bakooye okuwaabanga emisango egibatunuza ng'abasiru olw'okulemerera okuleeta obujulizi obumatiza omulamuzi, ate ng'obujulizi obusinga obungi buva ku bantu ababa basaalimbidde ku kizigo ky'omusango. Mbw abamu ku bantu bano batigaatiga ebintu ebyandibayambye ennyo mu kunoonyereza n'okuggwa abaziba emisango mu buufu. Mukama wange yatandika okutuuya n'entuuya ate nga bwe zikala kubanga ku luno poliisi yatulinako omusango ogutabuusika maaso.
Ku luno Rose lwe yasooka okitegeera nti omukulu takulira mpya bbiri, endege tezivugira mu mazzi. Yeetonda oba kaŋŋambe nti yakuba amaviivi ku ttaka omulundi gwe ogusooka. Yasaba abasirikale batusonyiwe kubanga ekyakolebwa tekyakolebwa mu bugenderevu ate nga naffe twali twagala okuwandiika amawulire nga gakyayokya. Bambega bwe baalaba okumenyeka kwa Rose kwe baali tebasuubira ne bakkakkana. Baatandika okutusomesa ku bukulu bw'ekizigo ky'omusango mu mulimo gwabwe ogw'okunoonyereza ku bumenyi bw'amateeka. Batunnyonnyola nti ekifo abawagudde enjega erimu obumenyi bw'amateeka kifuuka kya muzizo eri omuntu yenna atakwatibwako kunoonyereza okuba kwetaagibwa mu kuwozesa n'okusalira abantu emisango. Beeyongerayo mu maaso ne batutegeeza nti abazzi b'emisango balina ekintu ekikulu kye batamanyi ate naffe bannamawulire kye tutamanyi. Buli we baddiza omusango bateekwa buteekwa okulekawo ekizibiti ekibaloopa ne bwe kiba kitono kitya. Tebakirekawo mu bugenderevu naye nga bateekwa buteekwa okukirekawo, era ng'eno y'ensonga kwe basinziira okuziyiza abantu okusaalimbira mu kifo abawagudde obumenyi bw'amateeka. Mb'oluusi kibeetaagisa n'okukozesa eryanyi okusobola okukuuma ekizigo ky'omusango okutuusa nga kimaze okwekebejjebwa abakugu baayo. Nga tumaze okwewuunaganya ku bino byonna, kyasalibwawo nti nali nteekeddwa okubaawo mu kuziika Kaberenge, si lwa kwesanyusa naye ku lwa mutabani we eyannyamba ennyo mu kufutiza Kalibutemu. Bwe nagattako n'ebigambo omukulu eyatukyalira mu woofiisi be yatugamba, ne ndaba nga kyali kyetaagisa nnyo. Ampuliriza, eyo y'ebadde essuula yaffe eddirira esembayo, essuula ensibuko y'ebibi. Yo bw'etyo bw'erabise kutuusa lwe nnaakomawo n'essuula yaffe endala era ekomeka ekitabo kyaffe Agamyuka Omutezi, essuula amagombe gagugumuka. Mubeere bulungi, tuzisenkane.